akaleero kanjawulo kubanga tugenda laba transformation y'omuntu abadde ne dreads n'azisalako n'afuukira ddala omuntu gw'obadde tosuubira nera ng'oyo omuntu si mulala yenze kamwa koogera kennyini SMX nabadde nkuziza dreads naye mu kano ka video tugenda laba engeri nasazeeko dreads nengenda ne ku photoshoot ya before and after olabe nga we mbadde nfaanana ne after okubeera nga nsalako enviiri. Bantu bangi bazze babeera n'enviiri ne bazisalako nera nga quick example ngenda kuwa mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform akulira ekisinde kya People Power Bobi Wine yalina dreads ennungi n'azisalako kati gentleman wayambala masuuti anyumira ddala. Mutabani we Kampala Solomon naye yabadde n'enviiri ng'atandise okubeera ng'akuza afro naye mu kugenda ku ssomero nga bamaze okugulawo amasomero naye yamaze enviiri ze n'asalirako ddala n'asala akaviiri k'aba student. Victor Rose mwena mumumanyi bulijjo alina enviiri naye kati yazisalako dreads ze n'afuukira ddala gentleman. Nisenry yazze ng'azisalako actually akasalako nsuubira emirundi ng'ebiri dreads ze naye ng'addamu n'akuza enviiri. Aziza Azion Geosteady bantu bangi bazze basalako enviiri naye mu ka video ka leero tugenda laba transformation y'omuntu abadde ne dreads ng'azisazeeko tulabe before and after. Nera ng'ekyo saakikoledde walala nakikoledde walala na baba y'omu ku bantu abagulidde erinnya mu kubeera nga basala akaviiri waneno mu kibuga Kampala nange gye nasazeewo okubeera nga ngenda okubeera nga nsala akaviiri ate ng'eyankubye ebifaananyi by'ogenda okulaba ebya before and after oyo nga si ye mulala ye musajja akyasinza okubeera ng'akuba ebifaananyi waneno mu kibuga Kampala nga bamuyita Suta Photography. Suta Photography yankubye ebifaananyi bya before and after nga wobiraba ku screen era nga alina studio nungi nnyo gwe wenawe ne yandiyagadde okubeera ng'okwasaganya ne Suta Photography mu nsonga y'ebifaananyi osobola okubako enamba eri ku screen ogenda beera ng'osobola bulungi nnyo mufuna ng'ate ne yankozeeko makeup okulaba nga nfaanana bulungi obumwa bwonna bubeere nga bunyirira si mulala ye Nano Face Beats naye ng'osobola omusanga awo wa Suta Photography. W'ogendawo ku Suta Photography basobola bulungi nnyo okukolako makeup ne bakukuba bulungi nnyo ebifaananyi ate nga bakozeeko ne styling so byonna package osobola ogifuna mu kifo kimu. Katwaye bulungi nnyo transformation oba katambi ka transformation ya MCSMX ng'asalako dread ng'addayo mu kubeera gentleman. Olabikolina kapesa abibizana olwakapesa respect akapesa kaba Mr. Ago Nitaka kulinya balikole mwe mumbwa saba balikole mwe mumbwa nengako ne muzunganze mpuzi nekirala baby naizo yimba tewe nkusubwanga nyimba onyimba siba na mirembe bunyiga gwe bakutunda nkwagale kati ndeka nkwagale baby Chirabiko olina kapesa yo gwe buli unyiga kapesa onyiza kapesa zenenfese no olina kapesa gwe buli unyiga kapesa onyiza kapesa zenenfese no ndiyangana nakuwabira wala ingina nakunyigira nafunye omuzugu kulwanira manyukukabira mpima wateka mtageti kwagala nebitali na budget bona kamba gameti na I'm married never worried ngenda simugunya teke mu buli kimu mugugunya kuwame nkutwale nkutekeyo omale mwena kunganya nkuyagala buyagazi mugugunya nkuwane nkusute nkwitamanya webinuma nebintabukira bitabuka nga toliwa nomwana bitabukira nga gwe tuliwo kirabika olina kapesa yo gwe buli unyiga kapesa onyiza kapesa zenenfese no olina kapesa gwe buli unyiga kapesa onyiza kapesa zenenfese no Nitaka kulinya balikole mwe mumbwa saba balikole mwe mumbwa nonenga kune muzungaze nimugaga mpuzi nekirala baby naizo yimba tewe nkusubwanga nyimba onyimba
siba na mirembe bunyiga gwe bakutonda nkwagale nze nkwagale kati ndeka nkwagale nze nkwagale baby. Chali SMX representing straight out SMX media buchanga lubanga lwa mindi time etuse yokulaba nti bambi dreads zange zineno nga we nabagambye zannemi bambi okwasaganya so nsaze okujja eno wala na baba tuli ntinda actually ntinda ku kikube kigende ekibwatule bagiyita Red Complex RED Complex ekizimbe bakiyita Red Complex lana baba wasangi bono nakwasaganyiza abayimbi bangi nange nagambye omanyi kansobola okugenda wala na baba nasobola okunzijako dread tulaga abayimbi bangi actually abajjeko Enviiri nga we tugenda kubanga ne yakasembayo kubera nga asalako dreads ze bambi yabadde ani Victor Rose actually yasembye salako Enviiri ni Henry yazisalako dreads Bobi wine naye tumumanyi bulungi nnyo yalinako koko dreads naye nazisalako bambi banja bazenga basalako dreads ne bakyukira ddala transformation bebe cool yalinazo nazo nanga ziri buli wamu naye nasalako just side emu ne SMX okusinzira mu dreads nze zinsuseeko nera abalina dreads ngenda bawa respect nze SMX zinemye okubeera nga nkwasaganya nera ng'olunaku olwaleero nsazeewo okujjawo wala na baba sobola okubeera nga nkwasaganya ekintu ky'enviiri ate okuviira ddala ku mukwano gwange yasalawo okubeera nga azikwasaganya enviiri zazisaleko nanka ndabe nga ngenda okufaanana nga maze okubeera nga nsalako enviiri zonna tuze wano eno wala na baba ngenda beera nga mbalaga buli kimu nga kigenda okubeera nga kigenda mu maaso katuyingire okubeera nga ntuuka sayidi z'eneetu entindo omanye ekintu ky'oyagala kikuseeza wenkubuulira gye nvudde ssebo nga nkunoonya nasooka kulaba ku TikTok kubanga nalina pulaani ez'okusalako enviiri zino naye nga ninasalira muntu mulala nitukola ne program naye munanga omanyi ekintu ky'enviiri ononsonyiwa by the otandikira mu giya nze nno wenti gye baleko se kale sewo sooka weyanjulira abantu abatula kwanze madde ntandisa ekiboozi kyange amanya zela na baba kansooka kubuuza ekibuuzo ekitali mu program oli singo oba osaakinga kubanga munanga abaana bagenda ntandika okunsaba ennamba olulungi olugogofu bali singo sina agamba ba ex enamba eri okuba nnange yange temugikuwako nga mulowooza yala na baba ngenda beera nga njiba wajje baleko kale papa tebala okubeera nga okwasaganya emirimu ngezaako kikwasaganya papa manyi kisinga okunzizaamu amaanyi abavubuka abato okulaba nga tulina ebintu bye twekoleddewo ng'ate si mu bubi manyi waliwo bakola amannya mu bubi naye ongenze n'okola erinnya lyo mu bulungi ensonga ki nkunoonyeza nze nno nsinzira matugga nira gye nvudde okujja wansi nti because tewaliyo salooni ne because of waka gwokola n'engeri okwasaganya abantu bakiranti bo ensonga ki nzize wano. Thank you so much. I'm happy to see you. Kati mikwano gyo watandika otya eno project kubanga abantu bangi balina salooni nga wenkugambye gye nvudde naye okulaba nti gwe lana baba otuuso spunsi tulanze omusajja eyeeviridde matuga nengamba nedda kankube essimu ne bampa direction paka wentuuse wano walana baba okulaba nga ekizibu kinene kindi ku muto olwaleero lwe kikoma enviiri zikizibu bayira enviiri kibeera ekiri eriggo okukuza oba okusalako ate maintenance natikasi byebintu byetagamu akasente kesirina kirabika kubanga ziddugala Kampala just enaku zino atunyumira kasitoba nga olinamu kukunya kasente noweyonja noweyaga nobeera kiriiri bas ate anyways osobola okikola mu mbeera yonna koze nze nange nakasala keeza nakasala keeza nange nakasala keezange so just osooka njakyusaamu so no damn style endala yaje buli mwaka muto nsonga ki bayinza obeera nga bakuwa nnyo abasalako dreads naddala mbere ku kya dreads oli nsonga ki zebasuusinga obulenge ejjosala enviiri just abaana baagala change ate sometimes anyways dreads ziri kale bagamba za bay but si nnyo kiri awo naye abaana basinga okusalako baagala change just kale nange ensonga ayinza okubeera ey'eddiini kubanga leero sisadde ejjuma nga nina osooka osalako enviiri kati bamanyi oli musiraamu bakutoya salamu naye bakulaba ngaomuyaayi ekyokubiri zannema gamazima sizinabangamu nzinaabanga nze muswenyimikuulu ekyo nkikubuulira emirundi gyempuze wembeera mwezi nkuzeewo omulundi gumu mwezi naaba kati ebisigadde ne binzibuwali just not anyways bwezibanga ziriwo zityo wakubasobola okumenya enviiri zimenya nze kyenzimanyiko obeera oyagala okunaaba mu mutwe gwo tonaaba mu mutwe ate nze tonaaba binyiiza kwegamba sometimes waliwo obeera nga oyagala kunaaba
nga ate tolina gunaabamu. Kati kankubuze kino mostly okuzisala ozisala enviiri ekyo nkimanyi ate omuntu ng'azaagadde dread ze ng'ayagala zigira kusiba dread already nzirina nzitundira ddala era nzisibako abantu bangi. Abantu bategeeza bayinza olowooza gwozikeculako bukecuzi. Anyways nezange zinasazeeko naziterese ziri mu kabada obanga ozaagala ohitingako buyitizo ng'alana biki njagala ka dreads weekali nti biki enviiri weziri zonna dreads zirina kyenezira artificial zonna weziri dreads naziteekako nzijjako ate nzisaako so kiri gyoli osaako oba ojjako naye nga mwenna mba mbakwasaganya mu mbeeri eyo. Ensonga y'abakira nti kubanga by the way kyasinze n'okundeeta wano mukwano gwange Victor Rose ane kwa namukolako interview twafuuka bakyali kati nagenza olanga Victor Rose actually waliwo nabeera n'obubiri nga bwakatanga nebufaananya mudala gwa Victor Rose ate namukolako interview kati nga basingawo nambeera yange engeri njiteekako ku video zange balowooza Victor Rose kati nagenza omulaba nga asazeeko enviiri neŋŋamba obwayi SMX nange kanzigensali ndabye okwasaganyiza abantu bangi Rickman by the way nkulaba ku TikTok ali ku TikTok osobola omufollowinga Lana Baba Victor Rose, Rickman, bangi voice boy. Anyways, kiva ku work. Let me say it's work. Work agokola asobola okuleeta abantu because sigala muno mbakubira amasimu nembagamba yeah so social medias ezisinga okukola aba checking aba isama amaaso yeah so temina gayira by the way social media aba isama amaaso scrollinga abakuleetera osangala nababa so oba olina okukebera n'olaba omuyaye biki so that's how guys inbox me up nakusindikira ka message nange sigenda kugamba mbuki nalaba ku TikTok ninzijako enamba ekirungi watukolera enamba kweri kuguno waliwo omuntu okubera ku TikTok nayagala bayo tewaliyo kiriyo Facebook tewaliyo kiriyo namba yange eri buli wamu ku DP soko libasibire nawana abagira mu luzungu mu Luganda kyoyagala 0706 17 8804 07 that's my number. Wayagalira wajira no batobukinze no batokonfamize program kuba nti bwobukinga kikwanguyira wajja tolinda nange nga wenako nasose kuba kasimu nemutegeeza kulwa time y'abafirika awo kitegeere ekintu ekyo tulabe engeri gyengenda okufaanana mu wentu wenfaanana katulabira na baba nga amaze okulaba enviiri ezikunfaanana nange katulabe engeri gyengenda okufaananamu nga Lana Baba amaze okunsalako dread zange omuntu afudde. Yes ba SMX Media subscribers kasuubira mbu mwina kyemugenda okuŋŋamba manyi bagamba we najidde waneno nga negomba Lana Baba nga ndaba omusajja anyirira ngezo tuuka okuvaawo nga ndaba kuliranga kati akusinga ssebo tolina kyoŋŋamba webala omulimu omulungi gwokoze mundaba nyirire byensasula mumanye mu ne wallet yange ekogga mwe mumpaane ng'onyiridde nega mazima nsimye omulimu gwokoze si byakusudiya mbuki leero nzize tomumanyi sikumanyi gwe gusoose okusalako naye nsiimye ambias ekisooka abakozi bo bambi ambias nnungi waliwo njogenda muno owulya nga toli comfortable n'okugyayo essimu yo nga toli comfortable nga biboozi bibanyumya no feeling uncomfortable ne wali nomfulirize nga ndi kifo kirungi kujjamu bantu soko balagirire wa Lana Baba wasani Lana Baba ali Ntinda Chiwat level at the building is called Ready Complex just next to Kampala Independent Hospital nga wakava ku Total wotusangibwa wano Ntinda. Enamba y'essimu soko gye baddiremu eri 0706 17 8804 07 ebisigadde by'ennamba eri personal mu bindekere temu inboxing naye nga wetu tubadde wanyo Lana Baba nga nze okubeera nga nsalako dreads zange nsubire mbunzizemu okubeera ng'omuntu aba SMX Media subscribers munansonyi abadde banyumirwa nga nina dreads nzijjeeko katugendereko ko na wano 2022 tulabe speed wayo tugenda okubeera nga etuvuga naye sofa ekyo kye tuli nawe tujja beera nga tubaddira gwe ate nakubeera nga subscribing osobola subscribinga TikTok by the way soko bagambe platform zo TikTok Lana Baba 256 Instagram Lana Baba 256 even YouTube help me subscribe channel Lana Baba 256 as well. Ndoza mukitegedde ba SMX Media subscriber musobola okyalayo ko Lana Baba ne mulaba biki byasobola okubeera nga akola mikolo mbaga
olubero lino sooka oziitirako wano bweyagala okusiba dreads yagambye azisiba nawe yagala ozisalako nga nze wensazeeko ezange asobola okubeera nga azikusalirako sooka tweyongereyo bwetwe tubadde wanene ntinda ku read complex owala na baba nga nsala akaviiri kenfiiri nga mbu yes nange akanama ngenda kagabya confidence SMX